Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga katongoza okukebera enkalala z'abalonzi okugenda okumala ennaku 21 era nga kazituusiza mu bifo 3,815 by'ebitundu 98 ku buli 100 olwaleero. Wabula akakiiko kagumizza bannayuganda bonna bali mu bifo ebironderwamu ebitannatuusibwamu nkalala z'abalonzi nti bwe zinaatuuka baakuweebwa ennaku 21 ezijjudde nga bwe ziweereddwa abalala bali mu bitundu gye zituusiddwa. Olwaleero abalonzi mu bifo enkalala gye zituusiddwa batandise okukebera amannya gaabwe n'ebibakwata ku nkalala z'abalonzi era omutendera guno gwakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwokutaano. Wabula akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nti ebifo ebironderwamu 62 by'ebitundu ky'ekitundu 1.6 ku buli 100 yo enkalala z'abalonzi tezinnatuusibwayo kubanga waliwo ensonga eziteebereka. Ebifo 62 ebitannatuusibwamu nkalala z'abalonzi olwaleero kuliko ebiri mu disitulikiti y'Emityana n'ebifo 307 biri mu Kiryandongo ng'ebifo 307 biri mu disitulikiti y'Emityana ate ebifo 78 biri mu disitulikiti y'Ekiryandongo, ebifo 46 biri mu disitulikiti y'Empigi, ebifo 32 biri mu disitulikiti y'Emukono, ebifo 13 biri mu disitulikiti y'Ewakiso, ebifo 48 mu Mbarara City, ebifo 2 mu Masaka City, Ekitagwende eriyo ekifo kimu, Ekikuube 15, Kasanda 2, Kampala 18, Fort Portal City 3, Arua City 2 wamu ne Buvuma ekifo kimu ate ng'ebuyikwe naye eriyo ekifo kimu ekitannatuusibwamu nkalala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti ebifo byonna ebitannatuusibwamu nkalala z'abalonzi kivudde ku byuma ebyali bikuba enkalala zino ebyakyankalanamu. Twali tukola oba tufulumya registers zino za polling station ebyuma byaffe byafunamu okukyankalana nebitafulumya registers za polling station zino e62 naye tuli mu kaweefube okulaba nti tulongoosa ebyuma ebyo nti registers nazo zifulumiziddwa tuzitwale mu polling station ezo nabo benyigire mu enkola eno oba programu eno y'okutimba polling station. Byabakama wano wasinzidde okutegeeza nti ensobi eno bw'eneeterezebwa ebifo ebitannatuusibwamu nkalala z'abalonzi byakutuusibwamu enkalala ezo mu bwangu ddala era nabyo biweebwa ennaku 21. Bwe tunaatandika programu eyo oba tunaatandika okutimba registers mu bifo ebyo nabo tugenda bawa ennaku 21. Tetugenda ogamba nti owantuanisa ennaku ng'okutimba kwatandika wiiki ewedde atuze ennaku 7 ziweddewo n'olwekyo musigaziza ennaku 14. Tugenda beeyo obaweera ddala ebiseera ebituufu ng'amateeka bwe gatulagira n'abantu abasobola okufuna omwaganya opportunity okulaba nti. Byabakama era ategeezezza bannayuganda nti ku muti omutendera guno mukulu nnyo kubanga abalonzi bwe balina okukakasiza ddala obanga mu nkalala mwe bali oba nedda okumanya ekifo ekituufu balina okulondera n'ebirala ebibakwatako. Byabakama era asabye bannayuganda beetegereza amannya g'abantu abaafa, abaana abato abataweza myaka 18, abatali batuuze mu babitundu ebyo, abagwira n'abalala era nti bataddewo akakiiko kakatumiddwa tribunal ku buli muluka okugonjoola ensonga eno. Wabaawo amanyi nti omuntu ono tasaana kubeera mu regisita yaffe kuba yafa oba si munnayuganda oba si mulonzi oba akyali mwana muto tanaweza myaka 18. Kano ke kaseera okulaga obutali mu mativu ku bantu abo era tulina foomu oba olupapula lwe tutaddeyo ku buli kifo wagenda kuteeka amannya ago n'ensonga lwaki ogamba erinnya lyagumu lisazibwemu oba ligibwemu kati ekyo kinaaba kiwe. So amannya ago tugenda gatwala eri tribunal. Minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka yeraliikiridde olw'obuwangazi bw'ebbibiro ly'amasannyalaze ery'Eisimba eryakatongozebwa jjuuzi okusunda amasannyalaze. Ebbibiro lino lyatongozebwa Pulezidenti Yoweri Museveni mu mwaka 2019 nga lisuubira okusunda amasannyalaze agaweza megawaati 183 buli lunaku.
ebbibiro lino eryazimbibwa kampuni y'abachina eya China International Waters and Electric Company Limited lyali lyakuwangala emyaka 10 ate ebyuma ebimu byakumala emyaka 40 kyokka ekyennyamiza nti oluvannyuma lw'emyaka 5 gyokka bwegiti ebbibiro litandise okufunamu enjatika. Ministry y'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka egamba nti ekizibu kino bakifuna okuva eri ab'ekitongole kyabwe ekivunaanyizibwa ku nsonga ey'amasannyalaze ekya Uganda Electricity Generation Company Limited era ne babaako bye baasaba contract eyaweebwa omulimu guno ogw'okuzimba ebbibiro eryo abeeko byaddaabiriza ng'obudde bukyali naye kati emyaka giweze nampawo kye yali akoze. Engineer Kato Herbert omukungu mu Ministry y'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka agambye nti newankubadde basoomozebwa nnyo enkola y'emirimu gya kampuni eyaweebwa omulimu guno okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze ery'eisimba n'okuddaabiriza ebyetaagisa si baakumuwa bbaluwa eraga nti yakola omulimu guno n'agumaliriza emanyiddwa nga Certificate of Project Completion. Engineer Kato agambye nti waliwo n'ensimbi gavumenti zeetannawa contract oyo okutuusa nga amaliriza ebyetaagisa ku bbibiro eryo nga zino zibaliddwamu obukadde bwa $America obusukka mu 6 era nga zino basobola okuzisigaza okutuusa nga omulimu guweereddwa contract omulala. Awo ogendewo omuntu n'akuwola ssente naga kankwate emmotoka yo kankwate ekyapa ekyo muba okwatidde ssente ez'owadde omuntu oli. So mu projects nga zino atukwatira ssente ezo mu bintu nga garanti za bika nga 3. Waliyo retention money guarantee ezo zozisigaza busigaza kulaba nti ekisooka n'okirabamu emyaka 2 kuddamu eno gyali myaka 2 naye nga osojje ojjongezaayo. So ezo ziringa miliyoni 16. Ssenkulu w'ekitongole ekya Uganda Electricity Generation Company Limited Engineer Muteekanga Harrison agambye nti ebbibiro lino likyakola bulungi emirimu era n'ensimbiriza era n'okusasula ku bbanja eryewolebwa mu kuzimba ebbibiro eryo naye nti okutyaka wabwe kuli ku buwangazi bwalyo. Engineer Harrison Muteekanga okwogera bino kiddiridde ensinkano n'abakwatibwako ensonga okuva mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti yafeesi ya ssaabalirizi wa gavumenti ne Ministry y'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka etudde okusaliramu amagezi ku kizibu ky'ebbibiro eryo n'okumanya ensobi we yava. Twafunayo obuzibu ti concrete amazzi we gayita concrete yafunamu defects oba concrete yafunamu obunafu kati ekyo kyekizibu ekiriwo singa concrete ono tebaddamu ne bamutereeza ne bamukola bulungi then kiyinza okuleetera ebbibiro ekizibu ti ddamu eno ne collapsinga. Contract aliredde naye speed gyatambulirako speed ntono. Kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya Turomwe asinzidde eno neyennyamira olw'ekizimbe n'ebimu ku byateekebwa ku bbibiro eryo ebirabise nti si bya mutindo n'akatono era alangiridde nti agenda kunoonyereza mu ngeri y'amaanyi okuzuula abeebakira ku mulimu gwabwe abavaako gavumenti okufiirwa ensimbi. Betty Kamya agambye nti woofiisi ye yakufulumya alipoota mu bbanga lya ssabbiiti 3 ku kizibu ekiremesezza ebbibiro ly'amasannyalaze ery'eisimba okukola ekilisuubirwamu.